Enfuddu eri ekola kiwali. Enfuddu eyo byo bya buwangwa ebituulamu amaanyi n'obuyinza amabereberye etuulamu amaanyi gajjaffe kitinda nanyini kutindira ntindo we tulemeredde. Bakugambye kitaawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi bo bennyini basooka okukisoma kale n'omusanga aleekaanira kitaawe mpa ku mpaka ezo si mpisa kulwa mpisa. Yesu Kristo mukkiririzaamu wali omukkiririzaamuko era ali omuwuliddeko. Senga gwali muzimu nga gwa wano nandi mukkiririzaamu kuba sima erinnya eryo kitegeeza ayogerwako ng'omwana yazaalibwa mu kiraalo eky'endiga ndowooza ate mu buwangwa bwaffe kiyinza okuba nga kyamuviirako n'obutazaala. Lwaki buli lwale gwayita asooka musuula ddalu y'enkola ye? Anti lubaale mungi ku mutwe jako mugatta amaanyi g'obuyinza bwo bungi abalongo lubaale emizimu emisambu amayembe nga bonna bali ku mutwe gumu ate be babanje okuva wabweru n'okukolebwa ebirala byonna gye mwabisuula mu bijjeyo okukakasa abantu bano nti ye yali namala kusuula ddalu ne mulaba omuntu ng'alya bbi ne mulaba omuntu ng'amenya misumaali ne mugaye emikono gino ogiraba n'ebiri seetaaga gwa kusatu ejjoogo oli kuyinaayinya ejjoogo ndiraba nali mu P7 utandise okujooga bakulu mugamba kati nvudde wano nze sisibwako mikono nga nina siri mulema ejjoogo lyakutandika oli muto somo ne nguvaamu nagusomako ennaku 2 olwokusatu ntwalumalaako gamba neneewaggula neŋŋenda mbyo gye tuga nti nsibambi eddi bya motere omulogo ku kyalo kuno nze kiggo bukyezziwa kisiri kikadde sitegi y'abakyala kazinga bweyogere kati weba sitegi y'abakyala zoba kimawo ki kuvumula baami bakodo kuvumula baami bwenzi obutagaba kuba kubavumula tumuvumula omuze guli omubi gumubaddeko lwaki omwana muno tumuwa. Kizo mukatonda kitaffe yatonda eggulu n'ensi era kabamba ggulu yaliteeka mu bbanga n'alibeezaawo nga teriyina mpagi. Amanya ga Imam Tarima Sam aka Mechanic Rabongo era nzikiriza mu mwana wo muyeka Yesu Kristo oyo yajja n'atufiira nayiwa omusaayi ku lwaffe. Weewaawo mbaaniriza mmwe mwenna abatulaba era mbaagala nnyo. Mukama yeebala bukeesezza nate tuyise mu bintu bingi nnyo naye ekyenjawulo ekiriwo tukyali balamu. Gwe munanga akyali omulamu tewemala mu maanyi tewekubagiza omulamu aba n'emikisa gyonna ku nsi naye oyo afudde ebyo biba bikomye bwe batonnafa teweevuma nsi liziki mazima eba ekyasobola okukonkona ku njuuyo. Tugulewo enjigi nga tuyita mu kukola ennyo okukeera n'okwewaayo okwagala bannaffe n'obutabageraageranya lwa mbeera yonna olw'eno emikisa giyingire gitweyune. Gwe muganda wange yandyagadde okwambala n'olabika nga nze weeyune Kalim Fashions AK Fashions wali awo ku Nabukeera mu mbeera yonna ey'okwambala toyina oli basanga nga bayisaamu amaaso agala jampa mpale nga zino obukonfiira nga buno menye kindeke ki AK Fashions awo ku Nabukeera basalawo okujja kuweereza nsi yaabwe n'obwenkanya bajja kumenyawo obulimbo bwasooka okukolebwa. Bannaffe bangi baatulimbanga nti bw'otwala eno origino bw'otwala eno tevaamu langi bw'otwala eno tevaamu kkala n'otuukayo waka nga kirala. AK Fashions ebyo bajja okulongoosa omulimu gw'okwambala bakufulira ddala ogw'ettendo babawe sente zo value. Kale munaye benyune bali awo ku Nabukeera gwe oyagala kusikula lususulo binamakula kiki ekiganye wali ogezaako okweyulusa ne lukona. Bannange aba 7 Stars Beauty World bali awo opposite Prayer Palace ekibuye bo bagamba nti bajja olususulo lwakonera ne balufulira ddala olw'omuwendo. Genda we bapepeta olususulo ofaanana enganze nze ani afaanako bwe nti nali nfaana bubi nnyo naye bwe nakyalayo saakomawo nga ndi kyekimu. So baganda banga aba 7 Stars Beauty World bali awo ku kibuye opposite Prayer Palace beeyune ekipande kyabwe kinene nnyo era oluyinja twalo ne muzeeyo ono naye bamupepedde bajja mupepeta akomyewo nga tali kyekimu nja kumutwala ekipande kyabwe kinene nnyo ekitenkanika era bw'ogenda Prayer Palace n'otuna opposite ojja kisoma oyingira awo wabulira ebizibu byonna ebyensusu. Gwe muganda wange oyagala kuwummulamu oyagala kiki ekiganye mu byamasanyu genda mu bayina solutions za problems z'abamasanyu bebayita bareza forestry zo kyaweereza
genda baddemu ebibuuzo byo bw'ogenda towummula bulungi emmere gy'olya out kwegamba yakutama obufere bujjudde muba kulimba limanti zino kugamba eno mmere eri boil ate nga si boil kugamba obulimba bungi nnyo mu bifo by'amasanyu genda mu baganda baffe aba Reserve Forest Resort kyekifo kyokka kyolisangamu amasanyu agannamaddala era ekifo ekyasala okuyimirira n'abantu abalinganga ffe abanaku ekifo ekivaayo ne kigamba nti ku sowaani y'emmere emu gye tutunda katuweeko omunaku buli sowaani gye tutunda katuggyeko 5 oba 10 tuluteeke mu sowaani y'oyo omunaku abonaabona naye afuna ekyalya kale ebifo ng'ebyo binyuma okuwagirwa era bye tulina okulemeza mu bizinensi eno tubinyenze ku birala era bibeerere ddala ebyenkizo mu bizinensi eno kijja kuba kya nnaku nnyo ng'ekifo nga Reserve Forest Resort kigudde kivuddewo olw'obulagajjavu bwaffe so nga kyekifo kyokka ekitambulira ku nnono ya Bayibuli ennono y'obwakatonda nti ogwo omukono oguwa guliweebwa omukisa kale muganda wange gwakkiririza mu kuwa gendayo bannaffe tubawagire nakajanja nakajanja ekibira ky'amasanyu ku eka 13 n'okusoba genda weererera enkima ez'ekika ekyawaggulu nali sema ku nkima njeru nagiraba lweza ekyo nkiddamu nali maze ebbanga sigirabangako nagiraba lweza genda mulumuzi ez'ebbeeyi owummule genda olina conference oyina pate oyagala kuwummulamu oyina holiday oyagala campinga genda ku Reserve Forest Resort weewummulire oyina omwana wandyagadde joininga academy ku fitness sport mu Nnyonyo tulina academy etenkanika ewa senior citizen Saalongo leeta omwana agezeeko okulwanira ekitonde leeta omwana olememu kotogera leeta omwana tumutraining ne bakooki ab'ekika ekyawaggulu ku fitness sport mu Nnyonyo academy ya bbeeyi ya muwendo era ya kitiibwa ekitenkanika abantu ab'omuwendo nga mmwe gye musaana okuba leeta omwana ayigirizibwe mu mbeera etaliimu kwesittaza mu mbeera etaliimu kugamba etali yakifuula nnenge jangu omwana omukugule omuyambeko akuguke olwo nno yenogera ensimbi mu kino ky'omupiira nga tewalya mukuba ku mukono oyagala kusala mugejjo oyagala kukola ki oyagala kuba fiti obulamu babulwanira era bwa bbeeyi gwe muganda wange jangu tulwanira obulamu ku Nnyonyo fitness sport obulamu babulwanira jangu okolemu kaduyiro jangu tutuyanemuko ffenna jangu nze sina kigendererwa mu mupiira naye era nange ŋŋenda n'entuuya nakyo vala ndi fiti nyo ekitenkanika era nga naddusaawo tonjijaawo gwe muganda wange erekeraawo okulya ne weebaka n'okuuma obutwa mu mubiri obutenkanika ojja kufa jangu tukamulemu obutwa obwo bw'olina ku levels ezitenkanika weewaawo jjajja kigo gyebaleko ssebo kyekikuluza abantu ku kyalo kino kyonna twali tuli tukwata byaffe ne bagamba nti waliwo omusajja wali ayina essabo buli omu amutya kiki weeyita kisebo obwo si bulogo muzungu yabuyita obulogo ndi muvumuzi abaŋŋamba tebaali bazungu kojja kigo anti mwalemala kubanga ne mu gavumenti yennyini tulina etteeka lya Witch Act gye batutwalira nti abalogo kati tukivunula kizza mu Luganda mu butuufu oba mulogo neno lyeddwaliro lyokka ery'ekinnansi nsuubira mu ggwanga lyonna ba mu nsi yonna buli musawo wa kinnansi waali waddembe gyali naye ate kitusanze nga tulina emirembe mu nsonga ey'okuvumula buli kirwadde okuleka sirimu yazze eggulo naye ayinza otubuzaabuza neffe tuli bavumuzi yensonga lwaki baggala amakanisa gonna buli kikozesebwa abantu abangi bakiggala mu covid ekisabo tebaaliggala abatuuze okuyita omulogo bava ku kiwaliwo ensonga tewali mukka wava mukka nga tewali muliro baŋŋamba nti bw'oyingira eyinza n'obutadda na mutwe oyo alweza abantu kyava ku kiwalina gwe wakangamu ku kyalo wano owange kale olina gwe wavumulamuko wano ku kyalo wano ebinene bisiŋŋana nalina okugezesebwa kungi ndi mu makanisa g'abalokole 7 nga ngakolako saako ndi wakati najja kakasansi nti obuwangwa bwaffe bukyaliyo obuwangwa bwaffe buba weebuli navumulayo omu gwe baali balaba nga agenderera ddala nga n'abalokole bamusabidde agaanye kyo kyakuyisa omulogo ekinfuula omulogo naye abantu baawula obulogo n'okuvumula ssebo anti wantu wali kipande awali omwenge omukate bassaawo nkata agunywako yalagirira ensonga lwaki tuli basawo era ensonga lwaki ndi muvumuzi ne balokole nonsangawo kanisa 7 zindi wakati zasaba mu linnya lya Yesu ekyoto kizikire ne kyaka nizisabe sabo liveewo mu linnya lya Yesu n'enzimba ppya terivangawo kati buli lwovaayo n'ovumula mu lwatu nabo bagoberera oli gwe bataalabako yavumulayo omuntu omu yali omuzibe w'amaaso n'avumulayo n'omulema omu nakati abalema bajjudde ku ngudo ne bamuzibe bangi
ate bakyamugoberera naye nga yavumula omuntu omu kakati nze avumudde 10,000 lwaki tebangoberera ekyo nno kiyinza okumpisa omulogo buli oli lwakukira ku kyakola nga kinenemu kiyinza okufuula omulogo guno gwe mulimu gwaffe kuvumula bwe obujjajja bwe tulondoola nze ndi kigo 5 ziwa kiseri kikadde lye siryegaana ensonga lwaki ndoota mu Luganda. Enfuddu eri ekola kiwali? Enfuddu eyo byo bya buwangwa ebituulamu amaanyi n'obuyinza amabereberye etuulamu amaanyi gajjajjaffe kitinda nanyini kutindira ntindo we tulemeredde ate esobola n'otikkulako ebyo bye tulemereddwa. Kitinda jjembe erimu ku mayembe ag'Abaganda ge tutambuza nago ge tusangawo ge twasangawo ag'empya ezimu ate nga kitinda avunaanyizibwa butereevu mu kutikkula mu kuggyako ebyo tasobola kwetaasa na ngalo zaffe. Amayembe ge mayambi agatuyamba ebyo tasobola kweyamba na mikono gyaffe. Mu Luzungu kye kitundu tukiyita ky'ekisule oba theatre ward bakujjayo ne bakulongooseza eyo nga towulira bakubye kalifomu n'owona enkeera n'otenda omusawo naye nga tewategedde yakuggyemu ejjinja yakuggyemu musota yakuggyemu kuuma naye nga gwewonye kati ge mayembe ensonga lwaki ate oluusi tuggalawo oye kalifomu waffe tuggalawo ne bakugjamu omunya oba ekkonkoma oba omusota ogubadde okusimbye mu mugongo nga togulaba aga amayembe gatukozesa manjiko buli kika gakirina okuvira ddala kasajja lubowa namuzinda kyakubali kyewunda kizuusanafu kitinda mwajjira ne kawagga n'abalala sinza gamenya gonna gamalayo. Ekitegeeza buli ekyobogera kituufu enfuddu eyo yamutawaana nnyo ekitenkanika. Waliwo omuntu nina enfuddu eyo kwati village eyo kakati waliwo omuntu eyagiraba naŋŋamba nti oli musamize. Golooza lwaki eri ku mulyango ewummuza amalogo ekwata amajiini ebitambo n'ebiteega ekintu kyonna nga kijjidde mu bubi ekikwata era singa omulwadde ajja wadde wendi oba siriiwo ng'enfuddu eyo weeri ng'alina ekintu ekyo ewummuza obuyinza bwe kijjiddeko. Naddala tulina abantu abava oludda n'olw'e Masaka baloggwanye ebiteega amajiinijiini ebintu ntobiva mu Tanzania okujja eno enfuddu eyo tebimanyi teweetaaga mbuzi nga njirina seetaaga nkoko nga njirina yennyini gye nkozesa ate sigisala byonna n'ebikujjako n'ebiwummuza bwe pu. Tosaba nkoko tosaba ndiga tosaba mbuzi? Sinze nsaba enkoko n'embuzi obulwadde bwe busaba ekyo. Omusujja gw'olwadde gwe gukusaba panado gwe gusaba asipolo gwe gusaba aspirini si musawo agukebedde wabula obulwadde bwakuzuddemu bwe busaba ekika ky'eddagala. Kakati mwina emikolo gye mukolera ku nfuddu eyo gyakyama tejoogerwa ne mukolera nnyo ebintu mu kyama si buli muntu nti amanye mbadde manyi bwe bamanya gye mukoma okuba obujulizi. Senga tetuweerera abasawo tetwandibaweeredde gavumenti yandizze nga ku kyalo n'esomesa busomesa abaana betuzadde ne basomesa obusawo bonna ne bayiwa emulago ne tubaweerera ssente nnyingi kitegeeza ebyabwe byakyama gye balongooseza emisota ebikere n'ebirala tebakkiriza muzadde kutuukayo wabula gwogendako graduation patent omwana nga atikkiddwa obusawo naye nga byayitamu tobimanyi. Kati ebimu ku byama byaffe naffe byebyo. So okuvumula okuwonya kwe kuyisa omulogo ku kyalo kuno kubanze bandagitire ne bagamba ogende oli omusajja oyo mubi nnyo mulogo kye kituyisa ekyo kuba nkolako nga balaba babaleeta nga babasitudde naddayo ng'atambula ne baleeta omulalu ng'aliko emiguwa awo neekansa ngimusumululirako awo ku mulyango tewewaanawaana nnyo abadde alowooza nti azze mulalu abalokole banga ku luno kiggo yeepanka tumulabe namujja ku muto wa buli omu atidde omukwatako nimujjako emiguwa nimukwatako mu lutambula paka mu mbuga wano era munazaako eddagala lyange ennaku 2-3 oto kyamisambo eyo gyonna egyetooloddwa ku nze naye nga gikulemberwa abalala bonna abalangira be bano agana amafumu agagyetoolodde balangira ono Ndawula Kawumpuli ne Muwanga Bulamu n'abalala bamweyana kati engeri gye tuli Kampala ossaako obuyinza bwonna n'okuŋŋaanya ekintu kimu awatono ogwo omuka gutambula gutyo gwisobola okukoma wano nga naali ebweru tagulaba naye ngutumye Belgium dairo nditaddeko nalituuma erinnya lya kizungu nkiyita kizungirizi olwo mba ntaddeko ekizungirizi nkituma Belgium ninayo kasitomaali Belgium muyambako mulimu gwe nnaku 3-4 sente zijja nzungu naye nosanga ntemya kanyama
Mzee Kigo jajja Kigo sebo mumpembe wa kuno Yesu Kristo mumanyi saamumanya kuba saaliwo nga waali wali omuliddeko namuwulirako nga baleekaana bamwogerako baani abaleekaana totyobola ba mbwa banaddiini ate bwoba osaba kitaawo leekaana bakugambye kitaawo nennyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi bo bennyini basooka okukisoma kale n'omusanga aleekaanira kitaawe mpa ku mpaka ezo si mpisa kulwa mpisa ayina empisa afukamira mu bwetoowaze n'asaba kitaawe akagaati kuba enjala ebeemuluma n'akamuwa mu ddembe bo bennyini ne beekuba engalike nti kitaawe akugambye byonna by'osaba abimanyi ne bw'obisaba mu kaama mu nzikiza oba mu kasondako ak'enju bisabe mu kyama kubanga ye yakuzaala abimanyi nga gwe tonnabimanya yakumanya nga tonnamumanya era ne by'oyagala abimanyi tonnabimanya fukamira mu nju yo bisabe mpola mpola mu kyama abikuwe nga bya kyama era n'afundikira nga akugambye omukono gwo ogwa ddyo bwe gubanga gugabye tegukkirizanga ogwa kkono okumanya kye gugabye byali nga byakyama okusaba ne bw'oyita lubaga kati basaba ne toyinza kumanya neyita ku prayer palis olabe Yesu Kristo mukkiririzaamu wali omukkiririzaamuko era wali omuwuliddeko senga gwali muzimu nga gwa wano nandi mukkiririzaamu kuba sima erinnya eryo kyekitegeeza ayogerwako ng'omwana yazaalibwa mu kiraalo eky'endiga ndowooza ate mu buwangwa bwaffe kiyinza okuba nga kyamuviirako n'obutazaala mpa nnyo omuntu ekitiibwa azadde mu buwangwa bwaffe atazadde tumuyisa nammanju naye bw'aba teyazaala bw'ononooza emabega we gye bamuga nti yazaalirwa mu kiraalo ky'endiga nga nawe n'abavubuka tubagamba butuma atazadde myaka 3 tuga yatomerwa endiga nze entegeera yange nga Kigo obukyezi wa kisiri kikadde ndowooza nti omusajja oyo yatomerwa endiga nga yakazaalwa kuba talina we yayagalirako ku mukazi n'omu kisiri kikadde singa Yesu Kristo yazaala wandi mukkiririzaamu nandi mukkiriza kutabula kyabutazaala kuba nkugambye mu buwangwa bwaffe omusajja ayimiridde nga tozadde tukuyisa mmanju tetukuzingira na mu nju tukuzingira ku kifugi ky'emmanju tugende mpola okkiriza nti yafa n'azuukira saamanya oba yafa oba teyafa naye mmanyi yafiira ku myaka 33 bwe boogera teyazimba wadde akayumba kakamyu talina waalaga nti nali mbeera wano omuntu atamanya na kitaawe ng'ate yaleeta amateeka nti toyendanga nekirabika nga nnyine yayenda ku kitaawe bw'aba Yozefu ye yali bba wa Saala oba Mariya maama w'oyo ate n'akugamba nti ndi lubuto gwe kuba akafaananyi nga mukazi we okomye mu lutabaalo ng'ali lubuto w'otabadde ani yabadde yalumuwadde n'agamba nti lwa Mwoyo Mutukuvu kitegeeza Mwoyo Mutukuvu yayenda ku maama we sewe kiggwa Kigo birambikibwa bulungi nnyo mu kitabo Maama Mariya yafuna obuto lw'Omwoyo Mutukuvu era n'azaala byebyo ebyamagero ebitakoma ate teri yalaba ku Mwoyo Mutukuvu wabula ate ng'omukyala alumiriza agamba bbaawe Yozefu nti ndi lubuto lwa Mwoyo Mutukuvu kitegeeza yayenze Yozefu waatabadde era mu kwenda n'azaalamu omwana oyo Yesu ne bamubuuza yogera kitaawo yaani nga tamumanyi byaggwa bamukomeredde gwe tomanyi kitaawo ekyamukomereza si kumubuuza kitaawe yaani kitaawe yali amanyikiddwa naye enjiri gye yasaasaanya nezo empagi z'abaluvu ze yamenyamenyanga mu kubeerawo kwe bye byaviirako obusungu abo bamukomerera ne bamukomerera bwe bagamba naye siyinza kulowooza nti gwe osobola oleka omwana we gali ne mutomera ng'olaba bw'oba tosobola kuleka mwana wo wadde kabodaboda kumutomera ng'otabuka ku lw'omwana wano abaddugavu oli akuga ebirala byonna bikole tonkwatira ku mwana lwaki yakkiriza omwana we ne bamukuba emigo ne bamukola ebyo byonna ne bamulangira n'okubba embaawo z'essaamanya oba yazibba olw'ebibi bye twayina Sodoma Gomora kugamba twayina lwaki oteekamu ffe abataaliwo otegedde kyentegeezeza Yesu ng'omwogedde oti ate omutandikidde kumpi Yesu wambulizabuliza ndi okenneme muwerekera wadde omugoberera luberebere lwa Adamu ne Eva lwogera ku baana abazaalibwa babiri Kayini ne Aberi eyo gye nandibadde ntandika okulaba akalandira nga kantwala ku Yesu naye nayo nakanoonyayo akalandira nga tekaliyo wali ogenzeko mu kyaki n'osaba nze ndi musajja yasomako jjajja Kigo wali ogenzeko mu kyaki n'osaba sisabangako kubanga okusoma
n'okusaba byawukana ogendako mu kyaki nzijayo kusoma kwange nenfuna okumanya nzijayo kusoma kwange nenkuteeka mu kumanya kwensi ate ekkanisa si ssomero kubanga n'abalokola amanyi okwogera yakola ekkanisa basomyewa kanisa eyigiriza bo basomyewa abayigiriza bw'onoonya amakanisa wano amanene 10 osangamu abasajja abalina diguli mu ddiini eyo balinga 2 baleekaana buleekanyi gwefuna makooko gye bayita ebifaafa ab'emasaka bibaati bikuba awantu funa bayibuli 2 ey'oluzungu n'ey'oluganda ng'ofuna vunula ng'okola kanisa nawe nsobola ogikola enkya kuba ebigambo mbirina ate siyinza kubulwandiga ate onzija gye mbadde ŋŋambye Adamu ne Eva baali 2 abatandika ensi ebibala oba 2 tebaabira ne bazaala abaana bameka 2 Kayini ne Aberi Kayini n'akola atya n'asanjaga Aberi abaana bonna baali ba bulenzi njagala ondaga omwana owokusatu Aberi yasigalawo nga sse munne ono omwana yasigalawo nga sse muganda we yayagala mu nnyina tubeere bazzukulu baabwe yazaala mwani nga bonna baali balenzi bwe munnanga ngoberera wansi awo mu comment section osobola okuddamu ekibuuzo ekyo siri mumanyi nnyo naye ngezaako okusembereza embeera n'okutetenkanya obwongo bwa muzeeyi ono tubeeko ne byetusomesa eggwanga bye tumuyigako ne byatuyigiriza abeeko byayigiriza abaana baffe abakulu n'abakadde weewaawo kakati sebo kubanga nze nsobola okwogera nti nze Kiggo bwe kisiri kikadde mutabane wa Kiggo owokuna kuba nze ndi wakutaano kakati bwe tuba bazzukulu ba Adamu ne Eva nkugambye bali bazaalibwa abaana 2 nga balenzi tebalina batulagira nga bazaalayo abawala tubeere bazzukulu baabwe ibwe tuba tuli bazzukulu baabwe batuzaala nga tuli bannamagoye kuba balaga nga bazungu ne bw'osanga mukazi wo ng'azadde abaana kati nga mulimu namagoye omuga nti atugende ku DNA nze Kagongolo bwe nti nzaala nti omuzungu ono bwe tuba nga tuli bazzukulu baabali batuzaala tuli bannamagoye awo enviirako Yesu muzeeyi Kiggo yenze mbuzayo ekirala muzeeyi Kiggo wangi tuddeyo wali waŋŋamba nti wasoma mbadde nsaba abantu obannyonnyole wasoma ki watuuka wa nze okusoma kwange kwanyuma nnyo nasoma nensomera Entenjeru gye namalira primary gye nakolera Piero yange Ntenjeru public school Ntenjeru Katosi nenzija Ekireka nensomera kwa Lady of Consolata nasoma S1 S2 nengenda ku Kireka High zaali opposite amasomero gaali opposite nenkola ebibuzo bya S4 nabikolera ku Kireka High by then tetwalina center number twakolera mukono mukono eri ku Bishop School gye twakolera natuula ne wekitiibwa Namboze S4 96 nentula S4 bwe nvaayo nga maze tula S4 kitange yali ayagala nnyo mbeera omusomesa olw'ebyali bikolwa bye yali musomesa nantwala Ekyambogo ku UPK by then ng'eyitibwa UPK mu biseera ebyo nga tisina university nensoma courses ez'obusomesa nazikomya wakati saazimalaayo ne dropping out nenzivaamu nenyingira Ekyambogo still we nasigala negomba nnyo nga njagala nnyo yigayo ekintu ky'omutwe nenyingira aitekera yemu nenyingira Kyambogo Polytechnic kati Polytechnic eyo nebange nafunayo course gye nakola BCP bricklaying and concrete practice nenkola civil engineer bwe bampandiisa okusoma ne baŋŋamba oyagala ki bw'oba obisomo oyagala certificate oyaga diploma oba degree nimanja diploma naye nedda tojja funa diploma nga olina O-level papers zokka ddayo ne bansindika Lugogo ku vocation center Lugogo vocation center nasomayo advanced certificate nagisoma omwaka mulamba bwe nsoma advanced certificate e Lugogo omwaka mulamba eyo yali improving okugenda ofuna diploma Ekyambogo nengenda ate n'Ekyambogo nesoma emyaka 3 diploma ya civil engineer nenfuluma 98 ekitegeeza omuntu gwe twogera naye muyivu nnyo ekitenkanika
era nenkola ne local company ya construction emyaka 7. kakati muzeyi Kigo sebo mumpembe wa kuno njagala kumanya bwe wali osoma era wali oli mbuweereza buno oba kale wasooka n'ogendako ko mu makyaki njagala manye ensibuko ey'obuweereza buno yavaawa wagendako ko mu kyaki wawulyako ko ku Yesu Kristo ensibuko y'obuweereza buno nze nayitibwa buyitibwa ngwendi Kigo owokutaano oba oyina emyaka emeka okuna yali kitange obutume jjajja yabuleetanga nina emyaka 9 jjajjawo yakuyita yampitanga nina emyaka 9 nambuza ennaku 36 ne bannoonya ne banvaako tewali intaneti wadde essimu yeyantwala era yeyanziza gwebeera mu njuga omwana wa myaka 9 naabuli ennaku 36 lubaale bwanziza kitange yaddamu naati kamujje wano nantwala entenjeru ndi musajja azaalwa e Buyukwe ekyalo Kaabobiro Buyukwe nzaalwa Buyukwe ekyalo Kaabobiro egombolola y'e Najja mu Lukagwe Namatovu nanzija eyo nantwala entenjeru antwale wa muganda omusomesa era yali antutte ekyambogo soma obusomesa ne mbuddukamu ne ngenda kuki nera namala ne mbuddamu ate bwe namala ofuna diploma ne nkola grade 1 2 ne 3 ekyambogo bwe yakubuza jjajjaawo yakutwalawa jjajjange yantwala ku nnyanja Sese yantwala Sese n'enkola y'akaseera ka Lubaale ennaku 36 nankomyawo n'okolayo ki kaba kaseera ka Lubaale lutuyita olutabaalo lwa Lubaale olutabaalo lumubaamu ki ennaku 9 mubaamu okumanya n'okutegeera gwani Lubaale yaani abalongo yaani emizimu kyeki amayembe kyeki ani abaakusomesa Lubaale yabaakusomesa oba waliwo osangayo abaakusomesa sangayo mu Kiggwe Sese era nenvaayo bwe navaayo nengene entenjeru nensoma P4 P5 P6 P7 Lubaale ono yanteeganga nnyo ku endo taamu yange ey'emirimu egyo egy'okusoma bwe nakola PLE mu kujaganya ebibuuzo tubiwangudde nali musajja mukubi wa bivuga nnyo nga buli lwenteeka engalo ku ngoma Lubaale nannenya P7 vaaka P7 awo yonna nali mu kusamira nga bamugamba ekintu kimu kkiriza omwana asomeku ate ekyakontana nange bye nali njagala bandi mugambye nga kkiriza omwana asome kati bwe namalanga UNEB exams zonna ng'akomawo mwatugamba tukize omwana akoleki asomeku ekyo kibi abazadde tebakigamba Lubaale babawongedde Lubaale awantu wonna bamugambe nti kkiriza omwana asome gyanaakoma simba wakati awo ku myaka 9 Lubaale yakubuza nakutwala Sese ku bizinga nakomya Lubaale nnaku 36 era ne bannonda ku nnyanja ekiyindi ng'eryato linsudde awo ne bategeeza kitange nti ono omwana tumumanyi kitange era naye yali Kiggo tekibula ndoddolima bwe kitakuba kikuwuttula Kiggo tekibulako ndoddolima bwe kitakuba kikuwuttula ndoddolima kyeki kiba kitwe ku muggo omuganda wange ali eyo tukyalaba ne muzeyi Kiggo nazze n'ekibuuzo kyange dwaki ekyalo akiroga akimalawo naate bwe ntuuse wano njagala muwe ku budde abeeko ne byannyonnyola kino kyekiggo era kyensikira tekibula ndoddolima bwe kitakuba kiwuttula kino ekiggo kyali kya jjajjange Zuwa kisiri kikadde obuberebere teyalaba ku muzungu nandaba kiringa ng'ekipya okakola ebintu noga nti wabisikira tukikyusa buli mulembe buli ajja asikira omuggo guno bw'amala ogusikira agwambaza mu maanyi ge mu buyinza bw'abayagadde nze nabugumako nasomako nenkijja mu mbugo nenkijja mu maliba gye kibadde nenkiwundako embira zino zolabako kitambule n'omulembe saagala nnyo kikanga abantu olw'okuba nti nasoma mwaka oweebyo ebikanga kyobulanga n'embuga enyirira nnyo ebifaanagana bityo muzeyi Kiggo waliwo ekintu kyewebalama teze kyenkubuuza sagala nkwase busungu muzeyi Kiggo ku myaka 9 wabula oluvannyuma lw'emyaka ennaku 36 n'okomawo obuto obwo bwonna okuze paka wano wootuuse envi magezi era nno nze nkwesimisa nnyo ekitenkanika kubanga buli bwe nfukamira ku buliri bwange okusaba nsaba Mukama enviiri enze nga nkyalina okumanya n'okutegeera kakati okuva ku myaka 9 kale omwana aba ategeera toyingiranko mu kyaki
nze sisabangako olw'ensonga bantwala mu buto bwange obwo bwenzijukiramu emyaka egyo 9. Kitange oli ow'entenjeruse kirimu omugezi awo Mulemirembe yali ayagala nnyo okubanga kyali kyendi. Yali musomesa abeerako headmaster we Namiryango n'abeerako headmaster we Mataleeyo, yali munene mu byenjigiriza. Era yali yasoma ne gundi ne Muyingo Namutamba TTC. Kati yafuluma n'amaanyi ago ngayagala mbeere ekyo. Kati ye yalwanyisa nnyo nsoma ebyo ebibye n'eŋŋaana. Nantwala ku kanisa mbu banteekeko emikono kubanga kitange yali musajja mukristaayo oyo. Naŋŋamba ogenda kusoma omusomo gw'okusibwako emikono. Nasomayo ennaku 2. Ne mbabaaza tusoma ki? Batutuuziza mu muti batubuulira biki ebigambo byabwe ebyo. Ne mbiwulira naye ng'era tebinnyingira mu ne mbabuuza lwaki tubisoma nti tugenda kusibwako emikono agituteekako yaani nti omwawule. Twalina omubuuliza ebiseera yali musajja musoga izimba simwerabira. Namugamba ekigambo ne mugamba ondaba. Nze kiggo bukyezziwa kisiri kikadde kazibwe namugirayo n'eryo. Nina emikono 2. Manyanga mangi. Buyinza. Buyinza bwentuulamu. Bwe namubuulira amannya gange ago gonna n'ambuuza mwana gwe lwaki oŋŋambye amannya ago gonna. Ne mugamba emikono gino ogiraba nina 2. Seetaaga gwa 3. Ejjoogo oli kuyinaayinya ejjoogo ndiraba. Nali mu P7. Otandise okujooga bakulu. Mugamba kati nvudde wano nze sisibwako mikono nga nina siri mulema. Ejjoogo lyakutandika oli muto. Somo ne nguvaamu nagusomako ennaku 2 olw'okusatu ntwalumalaako. Gamba ne neewaggula. Ne ŋŋenda. Kwali kusalawo kwange kwa bulamu bwange tokaka muntu kukkiriza kubanga n'oli gwe mugamba yamala weza 12 ne bamugamba nti katugenda kukubatiza. Lwaki tebamubatiza nga yakagwa mu kiraalo nga bwe mukola ennaku zino. Linda omuntu asalewo ye yatulire. Simba wakati myaka 10 mabega wasenga wano. Aku myaka 9 wayitibwa Jajja Kiggo. Wayitiddwako kugamba waliyikiddwako omulalu olwakino Lubaale kyeyakuyisaamu. Ekyo kyassanyu ate buli musawo yandibadde ali ku ligino nga mwogera leero. Lubaale yatubanyanga na busungu era ng'amala suula abantu ddalu. Kuba kati ate ku guno omulembe gw'abalokose ennyo bw'ate abasuula eddalu temujja musamira. Tulina ku nguudo abalalu bangi. Teri kanisa eyambye toyinza nabbi yingiramu wadde gavumenti. Lwaki buli Lubaale gwayita asooka musuula ddalu y'enkola ye? Anti Lubaale mungi ku mutwe gyako mugatta amaanyi g'obuyinza bwo bungi. Abalongo Lubaale emizimu emisambu amayembe nga bonna bali ku mutwe gumu ate be babanje okuva wabweru n'okkolebwa ebirala byonna gye mwabisuula mu bijjeyo. Okukakasa abantu bano nti ye yali namala kusuula ddalu nemulaba omuntu ng'alya bbi nemulaba omuntu ng'amenya misumaali namulinako omwana mujjanjabako yakwata inchi 6. Kati namusomesa Namiryango Joramu yakwata inchi 6 empya n'agimenyamu bw'ati nampaako ekitundu eryo libayita eddalu. N'apa mu bubwibwe n'abujja emabega n'abulya. Taata abadde alokosa agaanye bw'alaba omwana ng'atuuse ku ekyo tanoonya kkanisa. Addukira wa Kiggo. Naga tulabe Kiggo atubulira omwana wange kiki kino. Era otuukawo Lubaale ng'ayogera nti yenze. Nga tumuggyako busungu, obusobe, naddiro, obuko, obusuuwa, ebitikatika byonna ebimuliku nga tubimuggyako ewiiki emu omwana aba ateredde. Kifundikwa kyasaba oba lubugo baffumu nga tubimuwa n'omwana addayo ng'asoma. Waŋŋambye nti wali omwenge omuka. Bawuli omwenge omuka tebassaawo nkata. Agunywako yalagirira nti ogwakubye ebigwa wagunyweddewa nti Wakigga emmanga wano tewali kipande. Musawo teyeeranga tassaawo kipande. Kino sikiinaako bujulizi naye era bakiŋŋambye eyo. Ekibuga kino nga tebanakifuula Charles City bali bakiyita Sitaani City. Olowooza kyava ku ki? Obuyinza kuba kiyitwamu omugamayanja. Kiyitwamu ekibuga wakati mwe tuli kiyitwamu omugamayanja. Oyo mulongo omubereberye ayogerwa ku babereberye era ku balongo aboogerwako mayanja w'amaanyi. Sitaani omanyi kyekitegeeza? Sikimanyi kuba tekiri mu lulimi lwange. Sikimanyi kuba lekiwuliddeko. Nkiwulira ne sikitegeera kuba tekiri mu lulimi lwange. Teri muntu aloota mu lulimi lutali lulwe. Okumanya kwange kuva mu birooto. Mu lusomyi oluzungu ne mulumalayo ne tolulootamu. Mugasseeko Oluwarabu mu lusomye ne tolulootamu. Kati batwongeddeko Oluswayiri. Teri asobola kuloota mu Luswayiri.
kubanga jjajjaawo ali e Kampala oba ali eKyaggwe Bukunja gyenva yafa ayogera olwo Luganda era lwakusizaamu amaloboozi go n'akuloosa byayagala oba byakulabula ebirooto byatulabulanga ebinajja ebibi n'ebyayita edda mu nnimi zaffe mu buwangiro bwaffe lubereberye si mu lulimi lw'abali olwesomeko ku Bible ekyo kimbuza gwakuna nze sisabangako okusoma Bible n'okusaba byanjawulo okugisoma bya bulijjo mbisoma ebyo kuba nabisomeera divinity namukola bulungi walabyeko omuntu gwe basabira nawona sikirabangako wabula gavumenti tetuyambye ekyo kyontankudde kinnuma gavumenti tetuyambye abantu bano bayimirira mu lujjudde bane ekyotamanyi oba tokimanyi nze kigonvumula si buli kintu nti nkivumula sisuula muntu ddalu sikubya muntu bubenje sivumula nsimbu kati nga kugati jawo nkuvumule nga sibivumula ebyo bisatu sibivumula kati ate yo mulokole akugambye ne ku TV mu mpapula z'amawulire abasirimu bajja kuwona abaya akalangira ku luseri nti mujje nambola abasirimu bajja kuwona enkya gavumenti nerangirira nti tuyingidde emitwalo 10 ejirwadde sirimu lwaki emitwalo egyo 10 tebagikumakuma ne bagikuba mu kurusedi yo negiwona bwaba sirimu awona Bible kati awonze ndoza gavumenti tuyambye yesulide gwa nagamba abantu ne bagenda ne babbibwa ne balimbwa abalema ku ngudo bajjudde teri ayagala kuba mulema nze nekona kakagere nempenyera wiki nenawulira bwe kibeera nga kinnumira ddala naye oli alemadde okuva obuto lwaki tebabakuŋŋaanya ne babasabira ne bawona bakkiriza owona ewa bamuzibe babazimbira n'essomero gwe bonna sibakkiriza bamulekwa babazimbira n'essomero lyeri waffe Kyaggwe Salaama ekisoga eri lwaki tebatwale pasita bakakasa nze kyenva njagala ebyafaayo bya Amini batabani b'ebbiri bwa byamwepankirako mubazuukiza afudde bakadogo bafuna akabenje wali mu gundi mu mabira nabagamba mubaleete tebannafa nafunyiwa na Nigeria batabani b'ebbiri bowa basabira omuntu nazuukira mubaleete basabira abaana bange bawone mbagala nnyo bakadogo abo bagenda bayita mugwe manjo paka Nigeria wano bayita Kenya ne badduka bwe bali basoose okuleeta n'obulokole batabane b'ebbiri bowa 7 kakati embeera eyo tukole bye tusobola bitasobola tubirekere Katonda yabimanyi bwaba gyali tawulyanko omuntu gwe bagamba nti oba mutwala mu kyaki ne bamusabira naawona kacyanga ebbanga lyonna libadde ku nsi njagala mulabe kuba simulabangaku teri kijja kitaliiko bafu teri jja tutaziika teri ddwaliro litajjudde sirabangayo gwe basabidde naawona sirabangako gwe basabidde naawona singa nganze bwe baleeta omuntu nga bamusitudde bwowulidde ekiggo nti yava mu kuvumula kati yafuuka mulogo ne bajja nga bamusitudde ne bamuyisa wali ne bamuleeta ne bamuyingiza mu mbuga ng'ensi yo negamba oyo leo taawone kiggo lwaki tamugoba oyo tajja musobola enkya ne bamulaba nga atambula mu mutuma 2 tekudduuka nga musajja oyo avumuzaaki obwo buyinza si bwange naye nayitibwa buyitibwa nali nasoma 2 birala naye bo bannanga abantu teri ayagala kuba muzibi teri ayagala kuba mulema teri ayagala kuba mwavu teri ayagala kuba na sirimu naye beetemyetemye nnyo nga akasawo akawulu nti nga beeri abakazi tona mukazi nga atooga bali abakazi nze ekigwa wangi oweddeko ku bantu ku kyalo kuno abakuyita oli nga akuyita omulogo waliweddeko ko abakuyita omulogo ku kyalo kuno teri muntu ayinza kuvayo n'akuyita mulogo mu lwatu okuleka nga ntalo tasobola sikiwulirangako okuleka nga omuntu balina entalo ne mwesanga maaso ku maaso naye nze mu mulimu guno nazuula identite yange era oli akugamba oba ogende wa Kiggo oba togenda kuvumula togendayo njakuloga mujja wange njasengula muntu njasula muntu ddalu bonna ngoba bagobe wano mugende ze siri mulogo kati nonzimba identite yange emyaka 11 gye maze ku kitundu kuno nga njagala abantu bategeere bw'ogendayo wona era kyesivumule nkugamba genda
ate no VIP yange waliwo abantu bana nkola ku bantu mukaaga olunaku ndi myaka egiwummula kati nkolera kyenyo sirinamu mwana mulema wadde muzibe olina mu VIP ne ordinary eno VIP ordinary eri buyogerere kitegeeza ki ekyo olukale olubeeramu buli kika ky'abantu abeesobola n'abatakola ki n'abateesobola eriyo alwala nga talina 10 ye mulago kale nina mulago ye buyogerere ate kiruddu eri bukunja eri faalo yange empewo ezirwamu ziba zanjawulo kiki ekifuula VIP ze zimu ne zitula ku muntu omu kale ate omuntu omu ninawo entegera yange kwe kubaawulamu kategole 3 ebiti 3 nti ordinary mugende buyogerere VIP bansange wano Makindi Salama Road bwotansanga wano bwonsangayo ne binnemerera nga si bya wano lifaalo eri bukunja obitegedde ebyo kati bwotaba na lifaalo oba tujja kuvumula gwolooza nti buli kimu okimalira wano mu bintu by'obunnansi tulina envumula yaffe yanjawulo ne bye tuvumuza byanjawulo nyinza okuba neetaaga ekiswa Kampala tonawo okijja nga kwenja okuvumulira omuntu neetaaga omugga kwenja okuvumulira wano sigulina wali ngulina mu kibanja kyange sigwamulirwana gwange gwa musambwa gwange kyereeta ne kalungi gwange mu kibanja kyange saagalawo mbeera esasamaza nti gundi twamusanze buli kyokola ng'okikolerawo kiba kirungi na wano ndi wange naye ekizibu kye mulina kati emyaka 11 ng'ondabye kati senga nali muzigu wandisanze baga nti yali awo yavaawo kati ate ali bulenga ate bulenga yavaawo kati ate ali mukono oyo taba muvumuzi Mzee Kigo mbadde nsaba nkubuza ekibuuzo kino waliwo enjawulo wakati mbulire enjawulo eri wakati w'okuvumula n'okuloga lwa muganda waffe yatugoberera enjawulo eriwo wakati w'okuvumula n'okuloga omulogo yoyo nazzi kuno omulogo yaloganga mmere n'abasezi n'ababbi naye kati ekyaleero kivuddeyo mu kuloga ababbi n'abasezi n'emmere yago netekola bweti tebala abo be baloga etwale n'ababereberye batengako n'ebyomunju bino ebyolujja muwala wa gundi tazaala nga balina obukuku bwabwe obwabakulu n'abwejjamu n'abuteeka mu mwana akwatira ku mwana kiba kibi obwe bulogo obubereberye kale ate obwaleero buvuddeyo buli sasi ku nnyama obubenje bungi kukuba obwo nga malogo nga kabenyi nobuzabadde yakava wano nti bamukubye ebyuma yenjogera eriwo kati nga ddogo ebyo byesaagala wange so tologa sirogangako singa njijja wano ewo nenga nti njagala ndogere omwami wange njagala ennyo njagala ndogere omulimu gwange nganze njagala nganje njagala ndogere kino nekino tobikola okwo si kuloga ate ogwo guba muze oguvumulwa ku mubiri gw'omuntu kwe kuva erinnya okusamira oba abasamize tussa omuze omubi ne gukakkana mbale n'omuze ogw'obutatunda n'engussa mbale n'omuze ogw'obutawangana mukazi n'engussa mbale n'omuze ogw'obutazaala n'engussa mbale n'omuze obutayagalibwa n'engussa ogw'omwami okunjagala ennyo omwami gubaddewo nga buli anjagalako yagenda n'engussa mwe muva erinnya omusamize kakati bana bagamba nti omwami yamuloga baba bakyamu njogera mbi eyo gyetuga nti nsibambi eddi bya motere kukyalo kuno nze Kigo bukyezi wa kisiri kikadde sitegi y'abakyala kazinga bweyogera kati weba sitegi y'abakyala ozoba kimawo ki kuvumula baami bakodo kuvumula baami bwenzi obutagaba kuba kubavumula tumuvumula omuze guli omubi ogumubaddeko lwaki omwana muno tumuwa muvumula omuze ogwo omubi ogumubadde abadde mukodo ne muvumula omuze omukodo lwaki omwana wabere bweweebwa abakazi lubirizi lwaffe lwa kkono lwaki tomuwa kati nze kuvumulako omuze guli kyekikiisaawo sitegi y'abakyala nti basinga nkola ku bantu 2 nga mulimu abasajja 3 kakati omukyala singajja kati njagala kati tukitemeeteme omukyala singajja Mzee Kigo nagamba bba wange njagala omunkolereko anjagale nnyo abe nga tala abasajja bakyala babalala kiba kyekyo kuba kuvumula musajja oyo
butagenda bweru. Tekuba kuloga musajja kwagala nnyo. Bwo si bulogo. Obulogo nabo kubulidde bubaamu ebikolwa ebibi. Okumanya obulogo kambu kusimbulire mabega gye butandikira. Bajjajjaffe baabulaga nti tuwane empaabi mu ssabo. Consultation fee gye tuyite empaabi. Bwe tuba tugiyita empaabi, lubereberye empaabi mu ssabo lyali ddiba lya mbuzi. Nga ya mirembe, bankyaye, gwenkwana tanjagala, gwensaba omulimu sigufuna, ebintu bye tebigenda bulungi, emmere gye nnima yeefa. Eyo empaabi y'emirembe yabanga ddiba lya nsolo ya mbuzi. Kakati ate ensonga embi gye tuyite y'obulogo. Eddiba ejjigge ery'engabi ery'empewo ery'enjobe oba ery'enkima oba ery'effumbe oba eryaki kyonna ekika kyonna eky'ensolo nga njigge. Ng'omuntu bw'alikwala n'alisa mu nkwawa n'omulaba ng'agenda ewa kiggo, omuyimiriza n'oga waayi baakukoze eki? Nti banjagalidde omukazi, banzibidde emmere, batemye ente zange. Awo obulogo buvaayo. Olaba n'omutaka yakwekangeranga n'akwekengera mu kkubo ng'ojja n'ensolo eyo ddiba eryo ejjiggo litwala ku mbuga aga nti abange bakwita embuga si buganzi naye olaga wa? Sooka osale obusungu ti nedda tayinza kwagala mukazi wange. Ng'eddiba lye ly'ensolo engabi alikutere mu nkwawa lyawaaba. Era ensimbi zaalingawo zaffe zino ŋŋanda kati tewakyali ezo. Ise wangi Singa njija wano nga babbye boda yange nga njagala kukwata oyo agibbye agikomyewo, njagala kumuloga agikomyewo, tonyamba? Tebuba bulogo. Tagendewo omulogo nedda nkyakiddiŋŋana tebuba bulogo. Kuba kuvumula oli bubbi, mba nvumula oli obubbi. Nenze kati emyaka 21 nga sikola ku babbi. Banjokera amasabe bukunja lwa mubbi. Jjajja n'akiwumuza okutusanga ali kizza. Babba embuzi ya musokerubuzi, musokerubuzi bagibba n'awaaba, musoke bw'awaaba, nange nengatta emiti gyange nemuga gitwalo gise enkondo wali webadde nti bagibbye waka nti wakasiba ku nkondo wagikutteko ne zinnagikwatako. Kiki baleseewo nti bajambuddemu n'omuguwa guli awo. Ninga nti ate bano babbi bato era baakumpi. Ku muguwa gw'embuzi kwennyini n'enkondo yali agirese we twateeka emiti gyaffe wunamugasa atuuka nayo. Olunaku olwo enkeera nga bajja bakubanda olungo olubuto lukomeeno olw'omubbi. Nze sivumula mubbi. Ensonga lwaki jjajja yakiwumuza. Bwe yakomawo nga ŋŋamba endulu eziriyo ziwulidde nti bagendako n'enjuye. Enju ya musoke baagikoona nti eno embuzi obuzi tessa mwana waffe olwo afuuka mwana waabwe. Ekiso kya mbuzi olwo kirekerera omusi ne kitunula omubaazi. Embuzi obubuzi yessa omwana waffe. Enju ya musoke baagikoona n'embuzi ezaaliwo endala ne bazirya. Kati musoke bamala omukuzingiza mu kasaka bamukwata eddagala walijjeewa tubuulire nga tetunnakutta nti wa kiggo. Nange nawulira bajja n'emiggo nayita mmanju. Amasabo baagokya. Bajjajja tebaaliwo kulwanirira. Nagenda nabo Lubaale abeera ku nze. Anvaako nfudde. Wembeera wabeera era yalayira butanvaako. Wembeera wabeera. Kati nze kennyini mba Lubaale. Biri bikozesebwa abalokole bookya mbwe ebibbo embugo ebiki. Ezo ngoye ezo nga bw'oyambadde ezo jampa zo bw'enzookya mba sikwokezza. Era bwokyessawo n'enzimbawo eddala. Nosaka umpuli yalamula lulinga era kwali alamula. Kuba nze tewanjokya. Pozi batuokye babiri. Olwalinda n'akwata omulala. Ekyo kwenvu obutavumula ki? Babbi. Era wano abantu bajjawo abamanya balondoole ebyafaayo by'ebikadde. Ne mugamba genda eri yali mbuzi bubuzi yamalawo bya bukadde. Bakama banga bandaga emiti egyo baŋŋamba ngiwummuze. Nze sikola ku babbi. Jjajja banzi byakasimu banzi byente banzi sikola ku ekyo kye nakugambye nti abasawo buterekereza. Naye nze ekyo sikikolako. Olwatwekisize gwenkubulira ate gwofunye omukisa n'enkubulira nti ebyafaayo byakati ene Kampala babba kibabba busimu. Nze bwenkutega todda mba nkujjamu muze ku mwana n'omuzukulu balire ku ggwe. Ekibi ky'omuti egyo jjajjange ye yandekera yagireka bubi. Kakati giba yagireka atyo ku ssaawa eno ku nsi bweri n'abaana batwalira amateeka mu ngalo. Senga bantematema dda nga bawaabi wano misango gy'ababbi mbagobera ku mulyango mugende eka awalala. Nze bye sibikolako.
oli mutiitiizi muzeeyi Kigo yakwerinda si butiitiizi mutiitiizi era yasonga ku gw'omuzira nti yali muzira oyo naye nga omutiitiizi waali kati kumwena mu byabulijjo ani aba omuzira omulamu oba omufu obitegedde ensi mugigondere nga muvule ogwo omuti mugumu nnyo naye ate gwe gusinga obugonvu empewo bwejjanga egutwala buvanjuba nga gugenda bweyita nga guddayo gubadde bwegenda west nga nagwo gugenda west tegukalambala nze sikalambadde nansi gyentwala ŋŋendayo kisira bwe kituuka nenzirayo mu mbeera bwenereka okubeera bwe buwangaazi tosobola kuwangaala ng'okakanyadde senga ogwo muvule guwagukako amatabi gonna ne buli mpewo gye gutwala kugendayo ninga bali abasajja abakirunda kiva edinda buli gavumenti yagirimu era yafa ali mu gavumenti teyawambwako teyakubwako wadde oluyo omuntu yenna wadde ku kyalo nga ne bwatambuza bigere wangi bwe mbadde nnyingira wano buli omu bwe mugambye nti ngenda kulumbagana jjajja Kigo akubye endulu abaana banga atogenda kudda eyo gy'olaze wabi nnyo lwaki osazeewo bwotyo ne ŋŋamba nedda njagala omwami ono gwe muyita omulogo mmanye lwaki mumuyita omulogo bwe ntuuse wano okyegaanye ogambye nti gwe toli mulogo oli muvumuzi kale obulogo bwetyo bwe mbunyonnyodde nyinza obutadda nnyo mu bye njogedde naye ng'abalogo gyebali nkubuulira abalogo bakolaki gyebali ebukunje eyo emiti tukyagirina muzeeyi Kigo wangi singa oli ajja nga bamuloze ayagala kumuvumula omuvumula oyo muvumula buli kirwadde kiba kizze nga kiri ku mubiri gw'omuntu ekyo nkigezezzaako era kyekimpangaziza ku kyalo nga siggala nawo wano wabeera watyo nembeerawo bisanjasanja birabye kati oba okgalirawo ki ebyo biviiraviira ebirungi bigwa byokya kuba katuna n'ensi yange nsigadde nze metanikula bongo aka Rimasam muzeeyi Kigo si mulogo muvumuzi bonna bonna abadde bamwogerera ku kyalo kino babadde basaasaanya bulimba ye bwagamba era nze ekindeesa wano kyakukakasa muzeeyi ono ddala mulogo nga bwe bagamba naye ebigambo bye bewuliriddeko ebibuuzo byagala okubuuza muzeeyi Kigo osobola biteekawo mu comment section wansi nate nonsobozesaawo kubimubuuza nga nkomyewo olundi tujja kukomawo tumweyongere musajja wa magezi nnyo ebigambo bye byayogera birungi nnyo era biwoomu nnyo ku muntu akkiririzamu ekyo kyakkiririzaamu nze nzikiririza mu Yesu Kristo yafa n'azuukira era oyo gwe nkyatambulirako muzeeyi Kigo yakkiririza mu ddunda eyatonda eggulu n'ensi byonna byonna n'abibuuka nakkiririza mu bajjajja weewaawo weeraba.